omugagga bw'ayoya ekibumba atta nte. Ne Museveni bw'abanga alina abantu bayagala bamanyi nti bamulima empindi ku mabega, asobola okukola kyonna ekisoboka okufuna kyayagala. Nkunyonnyodde bannayuganda abali mu Asia babonaabona tafaayo, abali mu Middle East tafaayo. Ekyokulabirako kyekyanze wano, ndi muntu omu ayogera ensonga ensi neziwulira era nezikyankalanya Museveni ne famire ne regimu ye. Naye olaba alwanagana ne gavumenti yano wentudde olw'omuntu omu. Mpulira bulungi nnyo. Naye ng'ate wano wentudde waliwo bannayuganda abali mu nkumi n'enkumi mu bibuga eby'enjawulo wattu abali mu kkakkala emirimu gyabwe okufuna ekigula magala eddiba e Uganda. Kati bw'abanga ayombagana n'ensi wentudde nga tafuddeyo ku bungi bw'abannayuganda bagenda fiirwa mirimu, nga tafudde ku bannayuganda bali mu makomera wano be basiba emyezi 6 ku mwaka ng'ekibaganya okudda ewaka, embeera mbi tebalina we bagenda tandikira. Ye n'afokasinga ku muntu omu kalwanyise baka bafune enkana ne gavumenti ya wano olw'omuntu omulumbuye kuba ye kyayagala kyekimusanyusa abasiga tayagala kumanya. Mufoka collateral damage. Kati wange embeera gye ndi muggwa ali South Africa eremye okutegeeza Museveni asobola okukola kyayagala olw'abantu abatono bayagala, kitegeeza tojja kuyiga. Nkunyonnyodde bulaga ndi nze wano wendi wentudde bafuba okulaba nga banzijawo ne bateekawo obukuubagano. Naye ng'obukuubagano buno buyinza okuviirako bannayuganda abali mu nkumi n'enkumi abali mu kukola bibuga eby'enjawulo okufiirwa emirimu gyabwe, okuddizibwa Uganda, n'abala bali mu makomera okubasigira ddala. Ng'ate embasi yo eyandibadde ejja n'etuula ne gavumenti ya nebaga nti banne bannayuganda si bantu babi, etukolagane n'ekika gye bava teri mirimu, tukolagane tutuule abantu bano mwe amonesi bave bakole empapula batandika okukola benga balina ebyokukola tebakikola kubanga bazanya kifiiriza. Naye yo embasi ate ekolagana abatujju eso okujja okutracking omuntu omulumbuye bamutte kubanga ayogera ensonga. Bw'obanga omuntu ayogera ensonga ezitalina makulu lwaki omuwa makulu? That means nti omuntu avayo n'ayogera ensonga ne zibaako gwe zinyenya mu gavumenti kyekinyusi. Lwaki? Bw'obanga abakomrade bali makomera bonna essaawa zino tekuli yenna gwe bali baconvictinze ku musango wa byabufuzi okuva mu 2019 mpaka 2026 nga ne gavumenti teyina bujulizi naye ng'ekyalemeddeko. Kitegeeza nti abantu bano buli kye bakola bakimanyi kiri intention, okusiraanya, okutta n'okutiisatiisa buli muntu yenna bavuganya. Ate weewalanga nnyo era weewuunyanga nnyo weekengeranga nnyo omuntu eyeeyita ow'amagye ku ddaala lya jeno ng'atya nnyo omuntu ayogera, oyo si jeno. Nkiddamu, otyanga nnyo, weewalanga nnyo, weekengeranga nnyo omuntu eyeeyita genero mu magye naye ng'atya omuntu ayogera obwogezi. Lwaki? Bajjena abatuufu batya lutalo olulimu emmundu so si abantu aboogera obwogezi. Kitegeeza nti obwajjeno bwe buliko ebibuuzo. Wootiira omuntu atanadde ekisosonkole ky'essasi, atalina wadde yunifoomu y'amagye ng'akutte essimu ye ey'obuyonjo n'ayogera ebigambo ebizamba Bannayuganda essuubi n'okubalambika nti muzuukuke ensi bagitwala ne kitiisa gwe muyita jjeno. Kitegeeza oyo si jjeno, is just generalizing himself. So tebaayo omuntu yenna akulimba nti oyo Guy Muhoozi Diddle drinking general oba bottle hardened general is a real general in army. No, he's just generalizing himself. Ekigambo generalizing. So he's generalizing himself in public okuba nti abantu bamutya. Tosobola kulwana muntu ayogera ejeno. You come out publicly, you fight with an activist who's just using his social media platform to direct or to redirect
the crimes committed by your father or your regime, then you start hunting him for years. That means you see Geno is just generalizing himself. Geno otocho omuntu webigambo. Okwate Eddie Mutu omusajja w'ekirevu alina saloon ye yakolera business omukwate omuteeke mu kkomera olw'okuba oli otya physical appearance ye ne reality ye otya Kireewo Kivumbi otya Smart wa Bobby otya Geno Gaddafi ennomo civilian Geno nga yetume bwetu mirinnya Geno n'omutya n'otya omukyalo Olivia Lutaya nakazadde atasobola kuba aluneetuka ku City Square n'omutya n'otya wayisa mufumbira apende omusajja avaayo n'ayogera nga tasobola dde okuba omuntu oli n'omusiba mu kkomera n'osiba Muwanga Kivumbi omusajja avaayo mu public n'ayogera bwogezi n'omusiba gwe n'ogaa nti oli Geno. Just you are generalizing yourself that you are Army Geno. No. Army Geno, they fear guns or bullets. Not criticizers, not criticize or critics. No. They just fear war and bullets. Nekatunga muri Geno ati ebigambo you see Geno. No. No. Ate mu normal circumstances by'obufuzi. Kitawo kenyini gomuhozi. Kitawo kenyini yaganti. Politics is all about okutunula mukama. Politics is all about okutunula mukama. So when you fear people to criticize you, that means you are not a politician. Mohoz, I'm repeating my statement. I'm repeating this statement. Your father publicly stated that politics is all about exchanging political ideologies and criticism. So if you fear criticism from the people you are competing with, that means you are not a politician. Politics is for civilians, not for army officials, no. Because army officials are meant to protect borders and the properties and the lives of Ugandans. So if you fear critique, that means you are not a politician. So, kati goboddeyo ne weefumba oli ku Twitter owandika kino na kiri ate ne bw'ojja n'okwata abantu kitegeeza nti boyi ky'oliko tokitegeera. Naye ate nkusasidde ku myaka gy'egyo. Bw'oba asukka emyaka 5 nga tonnategeera tolitegererako ddala. Bw'oba asukka half a decade nga tonnategeera kiki tugenda tegererako ddala. N'olw'ensonga eyo ebintu by'okutiisatiisa ebintu by'okuwamba mubikomye. Tetugenda tambulira mu nkola eyo yakutiisa na kuwamba. Kuba kijja tuuka ekiseera nga gw'otiisa gw'oyagala okuwamba akwefuulidde gw'olowooza agenda kukola ki? Naye ajja kunoonya option yakukola kintu kye kimu ky'obadde omukola. Tugenda kubeera mu Ssenga Vanga avuddemu. Kati ate okumanya mutya abantu bano wammanga bonna baabula tebaliko mayitire. Eno elisiti y'abantu abaabuzibwawo ne bataddamu okulabikako wadde okuyingira mu kkooti. Famire zaabwe zaabanoonya ne zibavaako. Abaalemerako ennyo bakazi baabwe mwabatta, abaana baabwe mwabatta. Eno elisiti. Namba emu kuliko Kibalama John Bosco. Ono yawambibwa ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 2019. Baamuwambira Kyanja n'okutuuka olwaliro tamanyikiddwa. In whose power and in whose authority, on whose order, it was Museveni Muhoozi. Luwemba Mustafa yawambibwa ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'Ekkumi n'ebiri omwaka 2020 ekyebando
nakati talabikaako wadde okujja mu kooti wadde okumanyikako waali ku buyinza bwani ku biragiro byani bya Muhoozi n'ekitebe Museveni. Ompulya bulungi nnyo. Kuliko Lukwago Martin. Lukwago Martin yawambibwa ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'Okwakubiri omwaka 2022 e Bugoloobi nakati tajjangako mu kooti talabikangako teri amanyi gy'ali ku biragiro byani bya Muhoozi n'ekitebe Museveni. Kuliko Samuddo Michael ono yawambibwa ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'Okwakubiri omwaka 2022 bamuwambira Kasubiro bya nakati talabikangako mu kooti yonna wadde wantu wonna. Kuliko Nalumoso Vincent yawambibwa ennaku z'omwezi 1 Desemba 2022 e Bugoloobi nakati talabikangako mu kooti wadde okumanya waali ku biragiro bya Muhoozi n'ekitaawe. Kuliko Musisi Mbowa ono yawambibwa ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'Okwakubiri omwaka 2022 mu Kisenyi nakati talabikangako tebamuleeta mu kooti talina kukomera mwali tebyamanyi gy'ali famire ne yamuvaako kubanga otuuka ekiseera n'oggwamu amaanyi. Kuliko Damula John Bosco. Damula John Bosco yawambibwa ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'Okwakubiri omwaka 2022 ku katale k'ewa Kisekka nakati olwali teryamanyikiddwa mwami ono gy'ali. Omwami ono mukyala we yagezaako nnyo bambi okusindiikiriza okumanya bbaawe gy'ali. Nga ne Muhoozi bw'olina mukazi wo Charlotte n'abaana bammwe okuli Ruhama ali esaala kasiti atendekemu kutendekebwa naye ajja atugumbule. Yali asigazizza abaana. Omukazi ne mmotta kuba temwagala kuleka bujulizi. Ne ggwe otudde mu ntebe olya weebaka weegolla ojjamu n'akabikka omulalo n'ogenda n'owujja ekiwojjolo era n'oyongera n'otuzaalira busitaani obulala. Kuliko Mbabazi Moses yawambibwa mu mwezi ogw'Okwakubiri gye tuyita Desemba 2022 era ne yawambibwa mu katale k'ewa Kisekka n'okutuuka kati tamanyikiddwako gy'ali tajja mu kooti. Kuliko George Kasumba yawambibwa ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'Olubereberye 2021 yawambibwa Kyoti nakati teryamanyikiddwako musajja ono gy'ali oba yafa empungu ne zirya oba ebimenke byamulya teryamanyi gy'ali ne famire ebamuvaako. Kuliko Sesaz Isma yawambibwa ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'Okwakubiri 2022 e Makindi nakati tamanyike gy'ali yazaayira eyo gye tutamanyi ffenna gye muluubirira otuteeka ne ggwe osuubira ogenda gikungula. Kuliko Mbiru Hassan ono yawambibwa ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Okwakubiri omwaka 2022 e Kawaala nakati tamanyikiddwako mayitire wadde obuziikiro nawa gy'ali. Kuliko Zimula Dennis ono yawambibwa ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'Okwakubiri 2022 bamujja Kyebando Nansana nakati tamanyikiddwako buziikiro mayitire wadde kooti wadde amulambula wadde ki. Oli onywa Muhoozi oseka ne kitaawo. Kuliko Kayiira Peter oba kuliko Kirya Peter yawambibwa ennaku z'omwezi 1 Desemba 2022 e Kyebando Nansana naye tamanyikiddwako mayitire famire yeyine yamuvaako. Kuliko Wangolo Shafik yawambibwa ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Okwakubiri omwaka 2022 naye bamujja Kyebando Nansana tamanyikiddwako mayitire. Kuliko Sempijja Yuda ono yawambibwa ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'Okwakubiri omwaka 2022 bamujja Kabembe Mukono nakati tamanyikiddwako mayitire oba gye yaziikibwa. Gwe mweyagala mulimu kutta bantu. Kuliko Kanatta Muhammad yawambibwa ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'Okwakubiri omwaka 2022 e Mukono nakati tamanyikiddwako mayitire wadde okujja ewantu wonna okumuwozesa afune obwenkanya oba yazza omusango omulamuzi amukoleki omulamuzi amusalire tekibangayo. Kuliko Baguma Joseph ono yawambibwa mu Desemba 2022 e Kyebando nakati talabikirwako wawaali nakikyamutuukako.
kuliko Godfrey Kisembo yawambibwa nga 12 omwezi ogwokubiri mwaka 2021 Muwende town era nakatenta bitasitata kubwanko kya Mulubaale wadde okumanya we waali. Kati bw'owulira bigambo bino n'olyo omuntu eyita general nga ye omulimo gwa kuwamba bantu nakubatta weewuunya kikyakolerera n'ekigendererwa kiki. Ndi wano kubajjukiza temusobola kumala abantu baddunda Namugereka Allah tekisoboka. Mugenda kuttako bemusse ensobe enyikyusa amaaso n'envuba ejja kukyuka. Yonna gye kirina kuggwera tujja kumanya nti Mukama w'amaanyi. Kuno kulabula. Buno obubaka bw'okulabula njala bugende eri bazzukulu Bannambi n'Abakintu Abaganda. Naddala mu Buganda wano ssaako nammwe Bannayuganda ab'amawanga amalala oba abava mu bitundu ebire bya Uganda nga mwasiisira mu Buganda nga mulinamu amataka ku ndagaano ssaako ne ebyapa. Nabagamba dda tuli mu occupation naye mugaanyo kitegeera. Okwavuwaza omuntu osooka mujjako ebimu ku bintu ebimuleetera okubeerawo. Ekimu ku byo bwe bulamu. Naye ekisinga obukulu libayita ettaka. Kubanga ettaka osobola oddirimako, osobola oddizimbako enju, osobola oddikolerako buli projekiti yonna gy'oyagala. Era ettaka osobola oddikwasaganya n'olitwala mu bbanka n'ekuwola obuuma n'okola projekiti endala. Kati mu nkola y'abaseddekezi mu occupation bagamba tulina okusooka okuggyako Abaganda bano ettaka tubaavuwaze basobole okuba nga tebalina kye balina. Mu nkola eyo Museveni ng'akwata ssente z'omusolo ng'azijja mu parliament n'endala ng'azijja mu ministries yateekawo abeeyita Abaganda mannya n'abantu babaseddekezi saako ne bugurupu w'Abanyarwanda ng'agenda abagabira essimbi ensitomokomoka nga wogasire muto we Salimu Sale okuba nti bagenda bagula amataka mu Buganda wonna gamalawo era bakikoledde ddala bulungi nnyo naye ng'amataka gano gali mu mannya gaani mu mannya g'abantu abo naye nga bakolera Museveni. Kati bwe kitabamaze Abaganda bangi baawaŋŋanguka okuli abagenda okunoonya ekigula magala eddiba mu nsi z'amagulu meeru mu Amerika, mu Canada, Bungereza, Europe, mu Asia n'abali mu Middle East abatonotono saako n'abo Donda be yajjulula n'abattiddwa. Naye ng'abantu bano ekyasinga obbattisa mataka gaabwe. Naye ng'amataka gano gasinga obungi gaalina empapula ezigoogerako omuli ebyapa n'endagaano. Kati mu bitundu ebyo naddala ebya Buganda omuli Kato Corridor mugimanyi bulungi nnyo oba gye tuyita Luwero Triangle saako n'ebitundu ebisemberedde muli Wakiso, Gomba n'ebitundu ebirala Kayunga ludda wa. Abasajja bano bamanyi ebyobugagga biri mu mataka gano. Wabula bwe bagezezzaako okugula amataka agamu bagaguza agamu gagaanye. Kati baagala kunoonya butya bwe batandika okufuukuuza amataka gano mu nkola y'okuteekawo guruupu oba yafeesi mbu zigenda kuyamba ku bantu bonna abalina enkaayana z'amataka mu Buganda. Guruupu zino zateekeddwawo Salimu Sale akandanaho ng'ezirimu ziri Matugga endala ziri Luweero. Muganda enkano Katambi ajja kukalaba. Bw'oba olina enkaayana z'ettaka kuuma endagaano yoba ekyapayo. Ekikutte obudde kigenda bbuta. Kasita okola ensobi n'ogenda mu bukiiko Salimu Sale bwe yeeteereddewo ekyokutuukangako toŋŋambanga. Kankozannyira akatambi kano. Akatambi za Saka uploadinze. Saka uploadinze naye bwe ndaba nkomye mu misana nja kukazannya. Bwe ndaba nkomye mu misana nja kukazannya. Bwe ndaba nkomyewo akawungeezi nja kukazannya. Ne kankulabule. Togeza n'ogenda mu ofiisi yonna eyateekeddwawo Salimu Sale mbu baagala kutaasa b'amataka mu Buganda abalina enkaayana. Ako kakutego. Buno obubinja ne bw'ofiisi babutaddewo
nti bw'oba olina enkaayana ku ttaka baagala kumanya okaayana n'ani, akaayana olina empapula, olina ekyapa, olina endagaano. Gwe gwe bakaayanya oba nannyini ettaka olina ekyapa oba olina endagaano. Kati mugenda mu ofiisi bo bagenda kusooka kubuuza ebyogera ku ttaka lino liruwa. Kati bwe mutuuka mu ofiisi ne muwaayo ebyogerako mwenna bajja kukola kye tuyita reference ku kiki kibadde banoonya. Ojja kgenda mu masaga ng'eggongolo essiba akabogo mu nkaayana z'ettaka batunulemu bakole cross check okutunulamu nga lyettaka salimusali yabadde anoonya ebiryogerako ne bannanyiniryo be baani ogenda kuba osigaziza ettaka. Mbadde nga temuleetadde nga bagenda kuttanga olaba kuba bategedde. Nyongera okujjukiza ekikutte obudde kinaatera obbuta. Ettaka lya Buganda terina mipiira nti ligenda ssenguka. Gumiikiriza kuuma endagaano yo, gumiikiriza kuuma ettaka lyo, gumiikiriza kuuma ekyapa kyo. Oba kuliko abaseddekeza abaagala odditwala, lwana amasajja tujja ku gavumenti buli kimu kigenda kuddayo. Oba bazimbyeko akeedi, oba bazimbyeko moolo, oba bazimbyeko ssomero, oba bazimbyeko ddwaliro, oba bazimbyeko kintu kyonna mu gavumenti empya kigenda kubeera kintu kyo kubanga kitudde ku ttaka liryakuwambibwako. Nyongera okujjukiza ettaka lya Buganda lya Baganda. Okujjako ng'Omuganda ye kennyini yagambye nti kati nguzaako ono nga nze omuntu. Bonna Abanyarwanda babbye ettaka lya Buganda nga bakozesezza effujjo bagenda kukisasulira. Era ekiganye bano abasajja okuva mu buyinza wano ziri ensonga nga 4 kanze kumenyera. Ensonga esooka bakimanyi bulungi nnyo banoonyi ba bubudamu ba refugee. Y'ensonga esooka ekibaganye kuvamu bakimanyi nti bafuga eggwanga ekyamu balifugira mu bumenyi bw'amateeka ba refugee. Ekyo kimu ku bintu ebitabasoboza kwagala kuva mu buyinza. Y'ensonga lwaki ne bagwira bannaabwe beegazaanyiza mu Uganda so nga bandibadde bali mu kampu. Amateeka ga Uganda n'amateeka ga refugee gagamba nti bw'ojja ofuna obuda mu nsi eyo, ensi eyo emala okukolako profile n'ekusindika mu nsi gy'olina okufunira security n'ebiddako. Simanyi nti Uganda etteeka lyo lisobola nti yeyina okusetolinga oba okubuuda bannansi abagwira bafune obutuuze, bagule n'amataka, bafune empapula za Uganda, bakole ne business. Simanyi nti etteeka bwe lisoma. Kino bakikola okuba nti nabo baki ba refugee. Y'ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri, babbi amataka mu Uganda yonna almost ndowooza 45% ettaka lya Uganda lyonna Museveni ne banne balyeddiza. Kati gavumenti bw'evaako ensonga ey'okusatu, babbye ssente z'omuwoomusolo. Ekituleetedde ndi bannayuganda ffenna kati buli munnayuganda yenna azaalidwa natanazaalibwa olina okusasula million 3 wazindabye z'otannalyako. Ssente zino bazitaddewa. Ssente zino ze ziwakula entalo ku nsi ssente ze ziwakula entalo mu nsi z'omulirwano, ze zirabirira n'eggwanga lya Rwanda, ze zigaziya Tutsi Empire ne influence mu East Africa. Ssente zino ze zizimbye eziwooteri ezitemyanga abantu, apartments, okugula ebizimbe mu Bulaaya, amataka, okuvuga emmotoka ez'ebbeeyi, okusomesa abaana baabwe, mwe nga bammwe beeyaguza lujjo, nammwe kennyini nga mweyaguza nzijo. Ensonga ey'okusatu, balina ebibuuzo eby'okuddamu abantu abazibattibwa okuva mu 1966 okutuuka olwaleero. Ekyo kikulu nnyo kubanga tebalina kiddibwamu kyakyo. Kubanga abamu mutegeeredde Museveni mussi obudde bwali bwayita dda. Era singa si Kyagulanyi kujja oba ffe abeera ku mutimbagano guno ne twogera ensonga temwantegedde bantu bannayuganda abakulu mu gavumenti, bannabyabufuzi, abasuubuzi, bannaddiini babadde bafanga ki era bafa batya. Y'ensonga lwaki tewali alipoota yonna namutayiika mpandiike ekulaga nti gundi kino kye kyamutta
abaamutta tubakutte gundi bamukuba masasi bali bagamukuba era lipoota esoma bweti eno kyekituufu n'abaamutta babano tekibangawo kubanga kekabadde akamu kakodyo kaabwe ak'okukendeeza ennamba abantu bonna abalimu ensa embeera mu Uganda ng'abajjawo nga baagala kulekawo bireriya kubanga bakimanyi nti bw'obanga olina ekirerya mu Uganda eky'abantu ekirerya tekigenda kumanya ku byabufuzi tekigenda kumanya kuserezaamu wa musolo ekirerya ky'omuntu tekibuuza bibuuzo ekirerya tekifaayo ku muntu munnaakyo ekirerya kikola bye kinyumira era lwe kitaliddwe kimanyi nti waliwo obuzibu ne bwe kiba kifunye kikiridde tekyagala kumanya kati bw'otunuulira ebintu byonna n'obigatta kitegeeza nti abasajja bano ekintu ky'okuddamu ebibuuzo okukutta bannayuganda okuva mu gyenkaaga n'okutuuka olwaleero kibabobbya sekalootera era bakyeraliikirira nnyo y'ensonga lwaki n'abali mu diaspora batulumbayo kuba bakimanyi nti ffe bye twogera teryasobola byogera mu Uganda weebuuze lwaki abantu abali mu Uganda content gwe bakola ali vice versa ku gwe tukola kubanga kyekifaananyi kye baagala obbazimbira nti gwayogera ku nsonga z'eggwanga oli mulabe nnyo wa ggwanga oli atazoogerako gwe basinga okwagala kyenkugambye nti kyekirerya kati muganda wange saagala obeere kirerya mu nsonga zino eyo ensonga ey'okusatu nkulu nnyo batya ebibuuzo ono yafa atya ani yamutta abantu b'eruwero baafa batya abantu b'omu mambuka ani yabatta abantu b'omu eastani yabatta abantu abattibwa Kannungu Kibwetere yali ani olutalo lwe Rwanda lwa 94 ani yalutandika era ani yaluteekamu ssente ndi Museveni ababatta baava nti baava Uganda ani yatta Lwejema nti baali bannayuganda Museveni abadde ebiragiro ani abadde nga ajjatta bannayuganda abanene mu Uganda nti Museveni wobattira nga kitala kiddibwamu kati bye bintu nuko bibatiisa okuvaako eyadde talina ngatto alina wardrobe mu ngatto 100 eyadde talina ttaka alina miles and miles of land eyadde ennyumba kiyu kimu alina gulofa alina zibbangalu alina za apartment kati gwe musubira nti ayinza okwagala okuva muyinza ng'akimanyi nti waviiramu Kabaka Labaayi eyatanadde akagaali ka Ssewajjuba bavuga zimpenkoni zi V8 abamu baagula n'amanyonyi batadde amanyonyi gabalinze bulunzi babuusa amu bali tebaasoma kati basomedde kusereza omw'omusolo basomesezza n'abaana baabwe mu university ez'enjawulo mu nsi yonna abamu balina business across Africa balina business mu Middle East balina business mu Europe balina business e Bungereza Canada mu America kye bagezaako okukola research kwe kukola business mu ggulu mbanyi ojja kuseka kye bagezaako okukola kati currently kwe kukola business mu ggulu n'okusindikayo abantu babawolereze balage nti bossi batemu eri Allah owaddonda Namugereka ekyo bakigezaako n'ekira kye bagezaako kwe kuba nti baagala okuyinfluensinga okubeera emoto okujjawo amateeka ga Katonda ebintu kibeerako entandikwa kibeerako n'enkomerero nti baleme kaddiwa n'okufa baleme kufa era bagana okufa bakusazaamu gwe osazeemu okufa osazeemu okaddiwa ebagezaako nnyo okulanga birwanyisa naye nga muganda kisoboka obudde babutuuse era buli yenyigidde mu kikolwa kyonna obudde just buli muntu ajja tukisasulira abantu bangi basirise balina obulumi naye tebalina bwogerero n'obwogero baagala bujjawo ntebakyagala muntu yenna avaayo okwogera ku nsonga ezo kati bwe nkumenyedde ensonga ezo lwaki tebaagala kuvaawo bakola buli ekisoboka nti n'abali e Bulaaya bakyasobola okwogera bajjewo kuba their main interest singa tujjawo omu kuboogera ennyo
abasigadde bagenda kudduka kyekibatta nti wojjawo balumbuye oba ojjewo William Asimwe oba ojjewo Dogo Nation oba ojjewaani bonna abaana aboogera bukasita abajjawo kiba kitegeeza bati muganda wange egenda kuvayo abavubuka n'abakyala n'abami n'abakadde nga batokomoka omugambo ku nsi yaabwe ate ababoogera bakyajja bangi naye genda kujja bula nga teboogera baagala bikolwa ebikolwa genda bagamba ki ababikola ogenda bagamba ki nga bagambye nti you are just generalizing yourself. You are not a general. Jena atya mundu na ntalo so si bigambo kati jeno tandika otya okukwata omuntu ayogera okutte edi mutwe okutte bonna bakutto bayagala bawamba jeno omulamba ne jena atya ebigambo nabage simwangu kati omanya okumanya embeera eyo kati oddeyo wali ku byamataka gwe wenna munnayuganda naddala omuganda natali muganda mulina ettaka mu Buganda togeza n'ogenda mu ofiisi yonna eyateereddwawo sali musale mbu batadde ofiisi ezitawulula enkaana z'amataka no eyo bagiyita data collection center waliwo ba absent landlords abatamanyikiddwa nga baasirika so they are trying their level best to dig deep inside to know who are those absent landlords and where are their documents. Bajja kozesa family zammwe, bajja kozesa land tribunals and land boards okufuna kye baagala kati saagala ogwe mu katego ako kola ky'olina okukola weewale mwenna okusevinga obulamu bwammwe mu joining struggle mwenna okusevinga amataka gammwe ne properties zammwe mu joining struggle osobola ogijoininga silently abamu otya okuvaayo okwogera which is okay but you can join anti embuulirire tefa yonna ebigambo ebyo bitaasa ggwe munnayuganda oba obyagala oba tobyagala bwe kityo nno bwe kiri mu ggwanga Uganda ng'abasajja bamaze okwetooloola ettaka naddala eriri mu bitundu bya Buganda ebitundu 45 ku buli 100 lyo liri mu ngalo zaabwe banoonya ebitundu 55 ebikyalemeddeyo baagala babeere nga be ba landlords nga ffe bapakasi be bapangisa ku ttaka lyabwe ffe abaali bannannyini tutandike kupangisa ku bo munnayuganda yeebase akkiriza okuwaayo ettaka lye ligende lityo kubanga bwe bababuulira amazima abasinga babiraba ng'ebyomuzannyo naye tugenda kutuuka ekiseera ng'ewali ewuwo osongawo obusonzi nti kale awo waali waffe naye saali awo wadde 10 abasajja ettaka baalitwala naye nga bakubuuza nti bafuna batya ebiwandiiko byalyo gwe wali omwebafu n'obikwata n'obibawa mu ngeri y'okutaawulula enkaayana ku ttaka eryo kubanga buli ekizze mwesiga gavumenti nti ezze bayamba ekumenyedde ennyumba w'osula ekumenyedde bizinensi w'obadde okolera okujja 10 ate gye kuyamba okuseevinga ettaka ly'okakasa ng'ekutereddewo ebiwoofiisi nti ddukayo bakuyambe abakola mu biwoofiisi ebyo banyarwanda okakasa nti omunyarwanda asobola okusekiwalinga ettaka lya Uganda kiba kizibu abeera ateereddwawo asobola okukuggyako ne kooyina akatono osigale nga tolina bwannannyini mu ggwanga lyo anti bakugobye ku ttaka obadde olima emmere ennyumba yo bagimenye ka bizinensi obadde okola bakagyeewo kati awo kitegeeza nti oli mu bunzibunzi mu ggwanga ery'abajjajjaabo bo balyeddiza ne bafuuka abatuuze kubanga balina obwana bazaala lukunkumuli kati enkya olisanga liriko kyalo kiramba golooza liriko abasenze kumbe yonna famire eyo ya muntu omu yeeririko baakusinza amagezi ne bafuna ebyogera ku ttaka lyo gwe naawe n'owaayo buwi tuzuukuke ng'obudde tebunnaba kuyita